okukwata omuzindaalo ayagala kwogera ku pulezidenti, ayagala kwogera ku baminisita, ayagala kwogera ku paalamenti, ayagala kwogera ku poliisi, boogera ku bantu bana be bali enguzi ng'abayogera batudde n'abali b'enguzi. Singa tukyusa nze nzikiriza nti wali tteeka ligenda kumalawo Obuli Bwenguzi ekigenda okumalawo okubukendeeza ye vigilance yaffe kennyini bannansi okujongera. Nkuwulidde ng'oyogera ensonga ez'amakulu noga nti teri kirumanga omuntu wali enguzi n'agikwata bukwasi n'asinga emikono nga talina nakyali. Njagala okutegeeza tewaliyo inginiya wa disitulikiti yenna azimba waabwe Nayikondo taliiyo. Sente zonna nga bwazimba bweyegagaasa teriyo tawuni kiraaka ayinza wadde kuga nti mwerula oluzu kubanga tewali amuvunaana teri amumanyi. Kati kireese ekizibu nti n'abakulembeze baffe bano betulonda owulidde nga bano bavunaana abakulembeze manya bakyamani ba disitulikiti manya baani nabo bambi olw'okuba baatuuka balabirwa mu kifaananyi nti kasita obeera nga gwe mmeeya Namayanja olina kulya nguzi public ekyo kyekutaddeko. Kakati naye kyakola takyalina kyakukola erinnya lyafadda nga yeetabira ddala mu kulyaki mu kulya enguzi eyo. So singa public ezuukuka n'ekyusa ekifaananyi nedimandinga bahati kyayogedde ku luguudo luno lwa wansi wadde ogambye nti baba beetutte mu kuba tiyagasi nkulaire tewalianza kubakuba tiyagasi abasobozi bano nga bavudde wano bakutte epande bati bakutte epande ne bagenda ku kanso wali ne bagamba pevers weziri sente mwazifuna lwaki temutukolera luguudo naye singa abasuubuzi abo babagambye ekigambo nti omu ku bakulembeze ow'ekitiibwa Mpuuga bamuganya abadde wali munakayiba ne bamugaana bonna baggala amaduuka ne bagenda ne beeyiwa ku luguudo nti omugaana otya. So ebitukwatako tetubifaako ebitatukwatako byetulwanirira. So twongere okuzuukuka nga maliriza twongere mu vigilance tumanye kiki kubanga obuzibu buli kukumanya ani ali enguzi etukosa netatukosa waliwo ali enguzi ey'ebulaaya mazima ddala nga golu egaana etya Nayikondo kubanga zesente z'okuzimba Nayikondo zatuuse eyaziridde tomunyeze ate obuuza eyalidde ez'ebulaaya. Kuyo omuntu wa bulijjo Radio Buddo webali nnyo mwami Bahati kiki ekiba kikoleka okulaba ng'enguzi ekendeera? Ndowooza nga tunagenda kukikolebwa nzikiriza nsooke n'oŋŋamye ku nsonga muganda wange Ssekabira zaalimbye abantu. Ekisooka ekizibu ekibeerawo ebyobufuzi bino olumu bitujja ku kituufu. Gavumenti buli lwereeta ssente oba mu disitulikiti oba mu ggwanga wonna ng'esente zikola emirimu ssente eziteeka mu mpapula z'amawulire zigenda ku website okitegeera zigenda ku website kati bakoze ne systems mu district ne mu city omuntu kwamanyira nti sente zikoze eki zizze kati oli wabeera mukulembeze nga tasobola kumanya nti sente za city zazze sente za district zazze sente z'eggombolera zazze oyalekulire naye ekyo kijidde mu kuwolereza kubanga bwe kituuka ku mukulembeze ow'opposition mukulu Ssekabira avaayo n'awolereza singa twali twogera ku President Museveni oba tojja kuwulira naye President Museveni mu ggwanga wano ye wawasayininga ssente ezigenda mu kukola emirimu ku ground oba balina enjawulo ange gwe kyoyita enjawulo kabeere President waliwo piesi w'eggwanga era avunaanyizibwa ku byaki ku by'ensimbi z'eggwanga kati baba bazigaba nti zigenda lukunjiri zigenda luddawa era abo bye bakola ki bebavunaanyizibwa ne President atunula mu mpapula nga ni Namayanja bw'atunulako nga aŋŋamba lipooti eva mu batekinikolanti nga ni Namayanja bw'avunaanyizibwa okugamba kaawo nti mpa lipooti ku kino. Omanyiko enkola gye bayita high zone hands off anti nkigambe nkimanyi ekola ki etegeeza ki high zone hands off kati abantu baffe njagala tubalambululire nti olwaleero executive beba minister okitegeera ne president alondoola oba avunaanyizibwa okumanya nti okukkiriza oba okumanya nti bano abateeseteese ba minister bakiteeseteese bwe oba bakireese bwe oba bakikoze bubi abeera mubaka waki wa palamenti obuyinza yabukola ki yabulina owulira kukivudde mu executive kakati naawe bw'obeera ssentebe wa district oba meeya gwovunaanyizibwa okulondoola ssente zino central government zeerese mu site yo okulaba nti zikoze kye zirina okukola ki okola kati omuntu bw'amuwolereza kiba kikyamu kubanga oba omuwolereza ku buvunaanyizibwa bwe. Ekyokubiri tusooke tunule obukulembeze bukyusibwa butya
abantu bebakyusa obuki obukulembeze bwe baba bakyusa obukulembeze abamu ne babukyusiza mu kifaananyi nti bagenda kulwanyisa nakyemalira nga tibatunuulidde ku biki ebibatwala mu maaso mu kitundu kyabwe kati ababakyusiza nti tulwanyisa nakyemalira ne bwona omugamba nti pevas bazireeta gavumenti yaleeta obuwumbi 52 mukulu kalema bwayogedde naki obwongo bwateyo tebukola ki tebugendayo kubanga bino byetwogerako ebyobutale kati ngaokuteekateeka akatale n'okuteekateeka abasuubuzi tojja biteeka eri ku pulezidenti tekinokulati gwe twogerako ntawunikira akago basindise mu city byonna byonna byakola kalondoozi we era avunaanyizibwa okumulondola n'okulaba nti sente nga bwezaze zirina okukola abeera meeya neki ne kanso ye kakati ekyo bw'obuzaabuza omuntu n'ogamba nti engeri gyatateekako mukono engeri gyatajja sente ku akawunti n'olwekyo tasaanye kuvunaanyizibwa omuntu oba omubuzaabuzizza nnyo so kye twagala nti bwe tubeera nga gavumenti esindise sente ku district oba ku city ezirina okutukolera ebyemigaso mu kitundu kyaffe eyalondebwa avunaanyizibwa 100 ku ki era yasobola okukolako ne ripooti nti sente zaakoze eki bwe twayisa mu kanso tugenda kukola kuzimba akatale sente bwe zajja tawunikiraka yazijja ku akawunti ate tezakola ki tezazimba katale kati bwogezako okumuggyako ekintu ekyo oba oleesewo obuki obuzibu then ekirala oba obuzaabuziza abalonda balina okumanya nti oyo yavunaanyizibwa okulondoola sente zino nti bwayita kaawo oba tawulikiraka mu ofiisi ye n'amugamba sente ezajja okukola katale oba ezajja okukola ekikuubo sente bweziti zakola ki buvunaanyizibwa bw'oyo omukulembeze yalondebwa abaki abantu ekisembayo omuntu bw'agamba nti no omuntu bw'abanga yali minisita tasaana kuddamu kubeera mubaka waki wa palamenti ate ekifo kyobwa minisita tebakivuganya anti endowooza tulina ogirungamya abantu bategeere ekifo kyobwa minisita oli bw'agenda ngaomubaka wa palamenti aba akiikiridde bantu bakitundu kye bwe baba balonda minisita batunuulira bisaanyizo okitegeera tewaliwo wekigaanira mu tteeka lya uganda ensonga ye wagitegedde takirese mu mateeka naye ye ensonga ye eri ku way forward ey'okulaba ng'enguzi erwanyisibwa way forward nfu kubanga kankulage kubanga ki bwe tulonda ababaka ba palamenti 529 okitegeera nga tulina okubeera n'abaminisita 7 kitegeeza nti tugenda kuddira 7 tugigatte ku 529 mu mwenda olwabagenze mu meka minisita gwe tulina olwaleero w'eggwanga talina musaala gwafuna nti afuna omusaala gw'obwa minisita n'afuna n'omusaala gw'obwa-MP tekiriyo teri afuna musaala gw'obwa minisita n'afuna n'ogw'obwa-MP asasulwa atya okujjako ng'ayogera ku allowance naye bw'oba oyogera ku musaala gubeera ki gubeera gumu gwa bubaka bwaki bwa palamenti okitegeera kakati saagala abantu babuzaabuzibwe abantu kyetuufu nnyo n'okulonda omuntu asobola n'okufuuka minisita ati kugambye abo batono constitution ewa abantu bameka kati ono kyeyalireese aleete kyakukyusa tteeka naye aleme kuleeta kyakugamba nti no tikikola ki tekisaanidde kubanga bwole tekikyusa etteeka oba mutuufu etteeka lino likyuke tuteekewo lino okitegeera yenjawulo tulina eddakiika 3 bwana Ssekabira naye nga amakubo getulina okumaliriza amakubo getulina okuyita kulwanyisa enguzi mbadde nnungamya kiki ndeeta kyakkubo naye tenjagala abantu bategeere mu byonna kyetuluwulirira kwe kunyweza amateeka agalungamya eggwanga oganyweza kubanga weegalinga mwami kalema bwakoze ki bwakugambye weegali naye bwe gabaawo ogenda kukola otya kakati amateeka ge tulina wano weegali naye tegakozesebwa gavumenti erina obunafu obutagambika mu kukwasisa amateeka ekiteesaawo amateeka kwe kumanya obulemu oba obunafu bw'abantu eggwanga bwe lirina eggwanga lirina obunafu bw'abali b'enguzi ne tukola amateeka ne mugaana ogakwasisa mu bugenderevu kakati gwe n'ogamba kakati nze ng'omuntu wa bulijjo nakuwa ssente
munansi akwata sente ez'omuwa omusolo n'aziwa gavumenti nekola etteeka neteekawo n'abaana akwasisa amateeka ng'ekozesa sente zenagiwadde terina excuse yonna gyeyinza kumpa nti biremeddewo nti kubanga nze munansi saakola nze nakola obwanga nasasula omusolo ono kyateekeddwa okuŋŋamba oba omuntu wa gavumenti yenna kyateekeddwa okuŋŋamba nenkiwuliriza nti bannansi baganye okusasula omusolo fenna gyetugamba nti tiwali baddewo ensonga muntu gyatuwa lwaki tawa musolo naye kakati bano baddamu ebyo ekyokubiri embeera ey'okulondoola nga tusinziira mu bakulembezi ono abadde akunnyonnyola nti omukulembeze abisoma mu mawulire owulidde omukulembeze avunanyizibwa okulondoola gwalondoola byalina okulondoola abisoma mu mawulire singa gavumenti ebiteekayo kuba gavumenti enena obusobozi obugamba tutaddeyo obuwumbi 4 e Masaka naye obusatu tetwagala bukole ki bukozesebwe bugenda kukomawo eno ku senta oba ntegedde nedireyingisa emirimu kubanga kati olwaleero njagala oli ambuuzi gavumenti bwesindika sente okuva eri mu central government nesindika mu kibuga nga Masaka nti zigenze kukola luguudo ne lutakolebwa ono bwe bawa sente okuzisaasanya abawa nsonga kiba kitezasaasaana ng'ate oluguudo lwamugambi okusaasanyibwa ku sente tirukoleddwa era gavumenti eba emukozeeko ki ekyo balina kibuuzaani gavumenti erina naye nyini obuvunanyizibwa abalonzi balina kibuuza gwe balonda omulonzi muleke omulonzi yalonda meeya n'alonda chairman wa district ye gwalina okubuuza nti betwakutuma nga tobituukiriza n'asasula omusolo gavumenti netondayo ebitongole nga poliisi IGG mukuliziganya sagala abantu bafune misinformation singa gavumenti ekwata sente nga kalema bwagambye nti buwumbi 5 mu 2 buze ku Masaka City abalonzi balina kubuuzaani balina kubuuza gwe balonda njagala nga program eri uplight muwa budde nga bweyakwadde obubu asooka nnyonnyola ensonga bwenabadde njogera wabadde onambika lwaki babeera yogera tomulambika olina obuyinza gwenga meeya okuyita tawulikira kuba kyamani wa district